Welcome to the show basebule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Nurdin Ntege wamu ne Megaton Media tugamba nti nobeera ngo subscribing likinga ate obeere nga osharinga kwa mawulire ageesikka muzere Megaton gemanya antine Nurdin Ntege olunaku olwaleero bingi nnyo bye tugenda nga twogerako naye ng'essira liri ku eyali Ssaabakunzi w'ekibiina kyaffe ekya NOP Nyanzi mawulire gennina agatali malungi ekawempe buli we bamulabako miggo era twagala tumanye omukulu yazza musango ki era amawulire amalala gennina ngalaga nti Kazibe Bashir Mbaziira we yalabye Ssaabakunzi ngazze naye n'agamba nti ayinza ofunye ekinyegenyege n'akomawo kuba ono tajja sobola ajugana nti awe kawempe waliwo Roy Asemboga waliwo yali Ssaabakunzi waffe ne omukulu Kazibe Bashir n'agamba nti essaawa yonna naye ayinza okubeera nti yekimira ku mpapula aberenga akiikirira abantu be kawempe kuba ono omubaka yazze beesibako tebamanyi mu kitundu ekyo era tayinaamu nnyumba wadde sooka obuze ku bantu ate ovanya tweyongereyo. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya naje musinzira okutulaba nze Nurdin Ntege once again tukomyewo ebigenda mu maaso nno bingi mu ggwanga akalulu kafuusa akalulu wenzijidde wano ku mpewo nga justice by'Abakama Buse agambye mbuki eyeteeka mu kintu kino nga oyagala kuba bwa MOP simanyi chairman LC5 nga tewasoma ne bakugwamu bugu bati bakoyo basumbuwa ng'omanyi bumanya nti tewasoma tobamalira budde tosembera weetwale ku UNEB nga bukyali weetwale ku National Council for Higher Education nga bukyali National Council for Higher Education wali ekugambe nti yes ate okumanya by'Abakama atabukidde abataasoma agaye ku luno bwe tuba luli bwe wali twakuveeti nga tugeze mu 2015 n'oyitamu n'ojja nti kale wasoma twakizudde tulina bye tuttira ku liiso nga mwatufera n'ali mu paalamenti essaawa zino ng'omanyi oli mubaka wa paalamenti olina okuddamu n'okebera empapula zo wasoma bya ddala ate abaddali simanyi gwe baaguddemu ne bamuzuula nti bulijjo alimba kati gwe buli mubaka gw'omanyi nga nawe badde omulamu mu paalamenti ng'oluzungu lukaluba ebintu abinnyonnyola bulala abinyonnyola tebivaayo bwe batandika okwogera pa capital income olubuto lunnuma nja kudde dda by'Abakama abayisi atabuse by'Abakama abagambi kati gwakwatako agenda mukola ki anti kati bagenda kuwaŋŋangusa abantu kuba kati luli tubadde tugenda mu kooti simanya teyasoma aveeyo tavaayo okumalira ekitongole obudde kyebana ojja kukwatibwako simanyi naye kyemmanyi ye yagambye bafayini naye for as long as omanyi nti no tewasoma bayambe tobatawaanya era n'abagamba kino ekiseera kimala omuntu weetwale omuntu va wano weetwale ku National Council for Higher Education bakukebere bakugambe kituufu okitegedde olyokodde kuobe mubaka ng'obaddeyo mu paalamenti ogambiddwa ddayo empapula bazeekebejje bya ddala bituufu by'Abakama wanaako gwamu nga kalamu tewali anti bagenda kukuba ekipande bagenda bafulumya mu mawulire ono wammanga mubazzi obadde mubazzi mulungi ddayo mu buki mubazzi tewasoma bino nti ono wammanga wa matafaali naye abadde amasikaledinganga inginiya tumuzudde ng'okola bino kati okuwala okukuba mu mawulire abantu okuswazaswaza omulimu bwe baba baguteekako minimum qualification zifune oba tozirina beera eno ffe gye tuli tegedde ensonga ozirabira eno beera eno oba weegatte kubasaba nti bannange n'abataasoma tutegeera ensonga kuba n'abasoma gye baliyo tebakoze bye twotegeera so bwe kiriba kiyise olijja but for now nga tebannakkiriza sooka osome kakkanya amalala weetabe nnyo mu bibiina by'obutale weetabe nnyo mu bibiina bya booda n'ebirala eri bagaanyeyo atakola ki ataasoma akena owa UPC ono taata Obote kuba president tomusubwa lwaki agaye Museveni talabanga mulimba nga Museveni gwabadde akolagana naye agaye Museveni mulimba nnyo ogamba nti Uganda ekuze nnyo financially smile economically
politically n'amugamba Museveni nga yagala okumanya nti asudde eggwanga lino era agamba nti alijje wala emyaka 3 egiyise akebere statistics za dola we yajjira mu buyinza dola yali egula sente mmeka getunda mmeka mu 86 dola yali egula sente mmeka ne kaakati zeegula akubisizeemu munna Uganda amugambye nti okusinziira ku dola bweri tukuze n'agamba kubanga scale kwe bapimira ensi ekuze bagiteeka kuki ku dola bwe tubanga twali tugula tugeze 17 Uganda yatundako dola ku 14 dola 14 like siringi 14 ngofuna dola emu tuli ku 3.8 kati tuli mu 13.8 ne calculator boji calculating eyinza okujaminga twatuuka tutyeyo amu challenge nze akenajja nabitereza agambye yakowadda Museveni tamanyi na kumanya anegeno muwa akalulu akena agambye teri kizibu kiri mu ggwanga lino nga Museveni nti era ye yayingira yakwata yupiso giyingiza NRM kumubeganga amuli kumpi kati amuguddemu akena agudde mu Museveni lwaki agere okulonda kunaatera n'ateekawo embeera akugambye bibano bebagula bacyankalanye akena agamba nti yasemberera Museveni kumubega kusobola kusomola byamba biri munda otegedde eyo nkujje ebya akena UPC ye bwatulaga agamba alina emitwalo already 26 gyagenda okutandikirako bewandisiza dda eyo ewaabwe engulu gye bali mutabani wo obote bwali alina omutabani wano mu Uganda mbona yetalina ndaga muntu Sebo Sam mvirize ndaga muntu kitaawa agamba nti tobakiikiridde bulungi mu Buganda eyo nga tuvuddeyo tugende ku kitebe kya Nuupu tugenda ku kitebe kya Nuupu naye ndoza tutandikire naye akalulu kali mu Nuupu tutandikire kana akatonotono kaliwa musajja w'Uganda baba muli bubi ani musajja wange Geoffrey Rutaaya mbunno ki kyakoze anti Geoffrey Rutaaya biri abiri buli muntu yalimu ani agiwadde omuliro ale Geoffrey Rutaaya ngeji bamuzaala mu kyalo ewala ennyo ng'amasanyalaze g'abayimbi gakyakola ki gakyakola Geoffrey Rutaaya lwe yayingira office omubaka Mwerabidde gwe yaddira mu bigere yalangirira nga awadde constituency ekizimbe babateeremu eddwaliro mpaka gwe yajjayo yalangirira official n'agamba kino ekizimbe nkiwaddeyo gavumenti nga kyange n'ettaka lyange muteeremu banna Kakuuto ndowooza Kakuuto kituufu Kakuuto eddwaliro tufunemu eddwaliro ng'abantu basobola okujja yali waaki yaliwo nga bw'ogamba nti gavumenti tolina wooteeka kino ngamba yali wa kibiina ki NRM yali wa NRM ebyo byonna yabikola ne bagamba nedda tolina kyogamba nga weevo je wolaba ambuleera kola ki ne batiikinga babuuza omukulu Rutaaya okoze ki kuba nalabe bamutwala emisinde bamugamba ne King Saha yagala mukulu yakoma ku manifesto King Saha agamba nti ye ekituufu kiri nti ate King Saha abeera n'omukulu ale ebintu King Saha byatera okwogera biba bivudde wali King Saha yamukuboogera ne principal wa Nuupu mpozi gwogenda ddi olwokutaano ndi ku kitebe kooli president yampise naye kandabe onomperekera biyinza obutabaawo selector David tuli naye selector yankubira n'okunkubira omukulu akwagala ayagala ogye ku kitebe ne muganja agendayo kati tudde wali wa Rutaaya anti King Saha bw'owulira ayogedde ekigambo omanya wa lugambo ye kyawulidde omukulu kyagamba nga akireeta mu freestyle yefuula ayimba nti omukulu yakoma ku manifesto Rutaaya wayimba nnyo manifesto naye ebikolwa bibuze ebyokoledde abantu biriwa kati yagikomya muki mu kuwandiika okitegedde Rutaaya tebalwana mulwane but nedda gwe balwana agenda ayimirire ku byakoze baŋŋambye abakulu batandise okwekuba malisa nkutemereyo ekikakasa omubaka nti akola oba takola tema nti omubaka ng'onookolera abantu bwe bakuvuma ng'ogenda oyimirira ku byewakola kati Rutaaya bye bamuwaayiriza era nze ndi ku ludda lwe agenda ayimirira e Kakuuto agambe mulaba nasobola okusaka amazzi abalimi bakola ki kuba ye Kakuuto balinga Banyankole siga nti Banyankole naye nga bamanya
omusana bwe gwaka amazzi gamanyi n'okubula mu bitundu nga mwetaaga mayiro 10 okusanga we gali kati omubaka w'ekitundu nga omukulu ye talina kyakoledde ddala okiraga nti oyina obusobozi oba oyina okukola ebintu bwe bityo ekirala Kakuuto gye kimu ku kitundu ekirimu abantu nga kikyakula bukuzi ebyenjigiriza abantu bakyatambula mayiro 5 okusobola okusanga essomero bw'ova eyo osase kyenkana ki nti Lutaaya alina ne capacity esobola okukwata president wa NUP ne bagenda ne mobilizing abantu abagagga mu Kakuuto waliyo abasuubuzi paka eyo Mutukula ne bagaa tugende tusobole okufuna ki essomero eddwaliro n'ebintu ebiringa ebyo. Gavumenti eriwa Gavumenti twagivaako yombi ebintu twabikwasa ki NUP tosabanga gavumenti nga gwe wagamba gavumenti mbi ne tukuwa babalwanyisa batono nkugambye bw'oba kati akomawo nnyo ate kati nga batono oba point yange etegeerekise simanyi nti bw'oba wagenda mu parliament nga watugamba byonna bisoboka katutuuse kubikusaba ate oga gavumenti mbi awo gamba nti okusinziira ku gavumenti embi siddayo kozesa okufuna woogenda okulwanira ewalala kati Lutaaya Jofule si mu bubi yagenda ayimirire ku byakoze byakoze bw'aba talina byayimirirako akomawo agambe bannange munnwanira bwereere nze ng'omuntu wammwe bino byammanga mbikoze okitegedde Lutaaya yayogera mu parliament emirundi ebiri yayogera akantu kyali ka luguudo naye ng'akali hasinze n'asituka n'ayogera bannange Speaker sir my name is Lutaaya Jofule from Kakuuto something Madam Speaker sir anti ndoza yali gundi teyali gundi yali tayebwa n'ayogera bade manyamo nge yali munaga Madam Speaker sir buli omu si ono mbadde njagala kuwa owulira omusajja omu ye byabadde anyumya nga ye alaga ekitundu kye yakisanga kyetaaga amasomero n'agazimba n'agasaka mu buli ggombolola omulimu gw'omubaka kusakira yali mbaka kyoyo mitooma waki wenaremu abanupu babagaana okusaka babalwanyisa anti batugambe baba bagenda mu parliament temubamu temutubanja nnyo bingi olwa President Museveni yagira n'agamba nti balutamaguza bo temubazza bazaake temubazza n'okirabira ddala nti babalwanyisa njagala kubuulirira wano lutamaguza oyo omulaba y'omu ku babaka abasobodde tesobola kuwulira nti bagenda kuzimba luguudo mu kitundu kye n'atabaawo lutamaguzi tasobola kusanga wasobola kuleeta ddwaliro Nakaseke n'agamba nti si byagala je lutamaguzi asakidde abantu gwende abantu b'e Nakaseke emmwanyi bali era lutamaguzi y'omu ku bakugamba nti gavumenti eno mbi nnyo naye bw'aba atandika sho n'akugamba nti bannange enkuba yatandiseyo lutamaguzi nekalakasiza mu nnimiro mugende mwekalakasize muki mu nnimiro oyo lutamaguzi era yenze alina byesikkanya naye naye lutamaguzi ajja kuvaayo akugambe nti omanye ekiriwo tugende tulime omanye ekiriwo waliwo ewali endokwa z'emmwanyi muziteeke muki mu binnya kati oyo omubaka aba akimanyi nti maakyazi twagala struggle bwenejja mu myaka 10 struggle yeetaaga balamu si bafu struggle yeetaaga bagagga nti bannaye mujje tugende wantu be wati nga bajja kufuna ssente zibatuusa gy'obakola ki gy'obeetaaga eyo ntegedde bulungi bwe naafuna vidiyo eyo nja gikuzannyira tugende wa mukulwani tugenze wa eyali Saabakunzi Saabakunzi nga bamutaddeko nnyo amaanyi manyiga mangi buli walagane byabadde bitya ebyekampe byawedde bitya gyali n'ebipande enva biraba ate mbi ebipande Saabakunzi ebinene bwe biti anti ebipande ebyo biraba kati Saabakunzi omanyi nalabako olaba Katolo Bwama yali asigazza obusente butono weevu n'ejjanga y'amaanyi ng'ekituufu kiri nti Katolo Bwama yali talina kudda
oba bali batuufu oba bakyamu yali alina okukkiriza nti embeera eriwo tusobola kudda mu paalamenti. Abasajja bantaddeko ekifuba kansigaze obusente bwange. Kati muganda waffe abadde netabadde na Ssaabakunzi. Abadde Ssaabakunzi atwagala kimujja. Anti nkugambye abadde na kigambo naye abadde yakungaani. Ageye Masaka yonna Nyanzi mbulira program gye wajjukirako nti Nyanzi ayita abavubuka oba abantu b'e Masaka abayimiriddemu abakunga. Palacha. Ayali yabatwala wa Museveni abo. Bali mukomera. Yagamba bangambye mbaweeyo okunta. Munansonyiwa mbawaddeyo. N'abawaayo. Kakati Nyanzi ali bw'ati. Kati kansoke nkuzannyire ensonga ya guni gye mbadde nkuwa. Ensonga yani? Njagala owulire ensonga eya Kahonda. Wulira wano. Amanya Captain Kahonda Donozio. Wulira wano mwazesembera wano. Achikirire sasa lya Linda South Mitoma District. Njagala kwebaza Katonda kubanga kuno menetinga. Tuzijja wano tuzitwara abantu ne basayininga katolwaleero tuzikomezzaawo okwewandiisa. Kati wulira byayogera. Okweyongera mu maaso n'okuweereza abantu b'e Linda South constituency Mitoma District. Naddala okusinga ogenda mu maaso n'obuweereza bwa gavumenti bwe tubadde tukolako. Ogenda mu maaso n'obuweereza bwa wulira. Y'amasomero manyi gavumenti egamba nti buli gombolola erina okufuna essomero lya senior lya gavumenti. Nayingira palamenti amagombolola agasinga nga tigali mu senior za gavumenti. Naye kati wenjogerera egombolola ery'e Mayanga sub county already twamala okuzimba essomero lya Seed School, abasomesa bali ku misaala, abaana basoma. Egombolola lya Kabira Town Council, Kabira wulira byayimirirako. Naye twamala dda okugitwala mu gavumenti. Kabira sub county essomero lya Nyakatete Secondary School gavumenti twamala dda okulitwala. Kati tusigazize egombolola ly'e Nyakizinga amwe n'Emitala sub county. Oyira byagenda okwongerako. Byasaba bamuwa omukisa. Beyagala Lutaaya naye akole. Ono akulagambye bino byafune byatulaga ono yatulaze maso. Wulira byobulamu. Egombolola lyonna lyali tirina ddwaliro. Naye already twamaze okuzimbayo eddwaliro eryali enjerero Health Center likola n'omwaka guno twayongeddemu ssente baliwe fensi ate tuteeke tulikurutinge n'abasawo abagenda okukolayo. Egombolola ly'e Mayanga sub county nalyo already twamala dda okulizimba omwaka guno twataddemu ne ssente ez'abakozi abagenda okukolerayo. Embalirira y'essente gye twakayisa omwaka guno juzi wano president yakasoma budget twataddemu ssente ezigenda okuzimba eddwaliro ly'e Nyakizinga yasakira yasaka yasakira ne mu budget byafulumiddemu nkuwa kyakulabirako tagamba nti ye yazimbye yasase naye ya making sure nti ekitundu kye kifuna eddwaliro weritali ya making sure amagombolola omutali masomero ga gavumenti bwe bagamba essomero lya gavumenti bategeeza kino nti n'atalina ssente asobola okukola ki okusoma nti musobola okuba ne district nga waliwo omusajja yateekamu essomero tugeze kwezi alinamu essomero ddungi atandikirwako 7,000 empozi wewa kwezi wewa Kasanda era inayo essomero bambi okitegedde naye liri lya ssente anti kyenkuwa kati tekigaana naye bagamba ono omuntu waffe atandikirwako Nuludiini nazimba essomero Nuludiini atandikirwako yeetaaga genda kusoma naye essomero eriri mu kitundu lya mitwalo ameka 5 so nga tugamba asobola ofuna ogumu ekitundu tugeze emmere na biki kati bw'okwata omubaka n'amakinga sure nti bannange lino essomero batuleetere essomero mu kitundu era n'obeera part of the project abantu bagamba ffe otukoledde naye waliwo ababaka be tulina mu paalamenti nga ye ali ku kimu gavumenti mbi ekitegedde principal batumidde nga kyalinawo ekyamaanyi bw'atuuka ku mukolo bannange
president abatumidde Kodi. principal abatumidde bagambye ate badde bayize n'omuze bajja ne baasa afune baasayi ya kaki mbwa baasa ya principal ataddemu omutwalo olabagamu 15,000 ne bagamba principal yasobola okwazina 15,000 paka lwe babagamba mubaka yazeeteredde olabe baswaza principal oyo yali amulwana yali eyo kamuleke kali katono kabula katono bamutti andi baali batandise ebipande by'omukulu obiuza ne bagamba nawe omusajja yabyetereddemu si principal yaziweereza newankubadde mukodo tayinza bba wa 15,000 mukodowa principal tebakutumanga abakodo n'otamusako oyagala akweza bwerere principal anti abamuliraanye bafuna twogera mazima prince kati wengamba nti yengezaani mbadde ngenda kugamba omusajja eyakuba essimu yali ampaddeyo yali ampaddeyo eyakubawa ngamba eyakuba essimu nga nvunaana yali ampaddeyo abantu abalinaanye omuntu saakola ngamba teyakuwaayo anti kyeŋŋambye mwagala omusajja ssente agabeza bwerere oli ne bwokola akola bwati wakola wana atakuwa akola bwati aji wakola wana atakuwa nkugambye ne bwokola ati ngamba wakola wana atakuwa bingi sijja kumenyera ng'olina bingi sijja kumenyera naye njagala kukunyumiza bwe tutava ku mulamuka naye tugendeko omusajja ono obudde bujja tugendako Nyanzi chairman yali Nyanzi kyazuuliddwa nga Nyanzi ebikolobero byakoze ku kitebe kya Nuupu vis-a-vis n'emirimu egyamwewa byalina okukola nga minzaani tegatta eringa yangulube mulimu ogusooka mulimu abawala n'abakazi nabiwuliddeko ebyo abakazi abajja ku kitebe ezimu ku qualification ze wano tojja ng'oli mufumbo olina okunkolako emikolo ebyo mbijjawa biva ku kitebe abaana bali ku kitebe balina olugambo giteekeyo obuuze okitegedde ekyokubiri olwo omukyala yavuddeyo n'agamba nti omukulu yali ekyokubiri Nyanzi emboozi yonna gy'owulira eyali eya ssente 220 Nyanzi naye yavuddeyo n'akola statement n'agamba mwabagamba mbu yali asaba ssente gwevaayo anti kati bye nkugambye nti waliwo ebintu byebakugamba ng'oswaza kitebe ng'oswaza principal naye byavaayo penly kati fast forward tiwawulira wano yali akayana mu kalulu kekawempe nsereko nti nabawa ssente zange yali zolo atategeera wamulabyeyo tewamulabye ku kitebe anti njagala kubuuza nsereko zolo ani yamunominating nsereko zolo ani yamunominating atuwa erisiiti gye bamuwa wuliriza moze omuntu asobola okujjako ssente ng'akozesa amaanyi ge enguzi gye tuvumirira mu Uganda ogimanyi enguzi gye tugamba nti gavumenti ya Museveni eri enguzi enguzi ezisinga tezirina tosobola zitrackinga togigaba na risiiti unseen ejja nga eri invisible oli akugamba ojja kuleeta miliyoni 2 okitegedde miliyoni 2 ozitwale ewa Obote nze Obote kasita ngamba nti ssente azifunye ng'ojja okitegedde ozitwala direct ate oleeta bulesi kisawo nti ziizo ng'otambula oveewo ogende kati ssente z'enguzi oli bwagamba leeta risiiti ate osobola okuba ssente za risiiti zezibeera mu mateeka naye oyo nsereko gw'ogambye yagamba baamubba yabadde akimanyi ku kitebe gye baamubba ye ayagala Nuupu n'abantu abali mu kwogera ababbibwa ssente oba abaggyibwako ssente tebagamba nti baava mu Nuupu bankyukakyuka naye omuzego bakola ki bavumirira era gwe okulaba nsereko ku kitebe tekitegeeza nti olwakkanya n'ekyamukolebwako osobola okulaba mu mbeera nga tolina kyakkola nga kyekiriwo ate teri kimenyanga muntu anyigiriza nga yalina obuyinza n'amaanyi omusajja akuggyako ssente n'akunyigiriza nga naye ate kyeweetaaga yalina okukikuwa kati okola otya ogenda ogamba nze ŋŋenze nateete ani agenda okukuwa era abanyigirizibwa ne balowooza mbu nno bamaanyi gye basibidde obalabayo kati olugwama bamunyigiriza yagenda gundi yagamba bamusaba ssente n'abivaamu mukazi we Bashir nkubuulidde kolido
ya Bashir egamba bamusemera omutemwa gwa sente gwayina okuwa n'agaana ye n'agamba ze nabawa zikola ki zimala eziri mu mateeka ze mwatugamba ze zino zine 10 nedda bakulu nammwe nedda bali ne bagamba omukulu kyagambye tukole ki kaakati bw'obanga olabyeko abeegezezza mu kwefuula mbu b'amazima bakasiba nte Moses kati babayita bamawaggali omaliriza oli disaata omaliriza oli mubi nnyo olwana kuba buli muntu tali kirini ogenda omaliriza nga ate abangi mu democracy nti bwatyo bwagamba abangi bwe bavaayo be bafuuka abatuufu kati tugenda ne majority kati therefore kasiba nte Moses olowooza ki ekyamanyiiza eri amanyi mugezi nnyo nze njagala tudde wano nze naawe kasiba nte Moses naye mugumu kasiba nte Moses ye yajjira ku mazima on record aga DP on record kasiba nte Moses mu bantu abajjira mu DP block eyayingira Nuupu bakebere ogenda obuuze nti Parliament ya 2016-2021 obabuuze top 10 legislators aba ekisanja ekyo kasiba nte Moses yaliko kubabaka abasinze okuteesa ate n'okulwana ku mbeera ya opposition kasiba nte Moses ne bamumma kaadi ne bamuyita omuveetinga ne banne nga be bamuveetinga nabo abasinga emirundi gyonna Kawali Abubeka nga Kawali Abubeka talinayo rekodi yonna nti oba yannyonnyola kino oba yatekebera olutuuko lwa KCC nti oba yakola kino naale tewali yajja nansawo ya ssente ziri ze bavunaana Nyanzi ne ttiimu ye kati bakwata ssente ezo kasiba nte Moses kati yanyiiga waliwo amulaba kati ng'agamba atwale eri bino byoli mu kunyiigira Nyanzi manya kasiba nti byajja luvannyuma lwa kubeera frustrated n'atandika okwogera ye kyayita amazima n'atandika okwogera kyagamba nti kyemulaba mu Nuupu si kyekituufu nti omuntu kubanga oli akugamba njagala oŋŋambe njagala owulire kino kangoye ekyokulabirako nti main cash crops eza Uganda 3 ze baatubuuzanga n'oteekawo coffee cotton muza ne tobacco nti kyekyo ne bakugamba eriwo eri main cash crop ya Uganda evaamu ssente n'oteekawo coffee bye bibuuzo nti coffee ne bakubuuza ekirala Uganda is Uganda a landlocked country or not? Kogwe Uganda is a landlocked country. N'ensonga n'ogiwa lwaki landlocked country. Ne baba ne bakubuuza nti Uganda yafuna di independence n'ogibawa mu butuufu bwayo. Ne bakubuuza ani kingi wa Buganda n'omuteekawo. Kati ne bajja ne baleeta Moze tuwe main cash crops za Uganda era eziri exported kogwe cash crop kubijanjalo nga tetuvaawo yaffe muwandika maize beans njoki ne bakubuuza Moze ani kingi wa Uganda nti Museveni wa Buganda Museveni babuteekawo na mu capital letters ko oli n'agamba ku answer ze bawadde ono ajja kuyiga nnyo oli omutuufu agende nina ekibuuzo wano kati ono kamaleyo ono azzeemu answer ze entuufu n'omumma nga wagambye tugenda kuwadzeemu bituufu oyagala akwebaze
Anti kati nze wembuuliza lwaki Kasiba nti yali tasigalayo eri wali Uwa. wamukoze eki Nedda Kasiba nti eno yali akimanyi yava mu omuteesa DP. omulungi No, yava mu DP. Lwaki yagivaamu? No, bannayuganda balina endowooza egamba. Mm. Njagala kuwa ba Kasiba nti kibaawa. kwegatta gemanyi Omusajja tetumusobola ffekka. Mm. Bwe tugamba nti bano balina amaanyi bwe tuba tudda ffenna tusindike ki lumu ko ye ne yeegatta. Maakyazi nabo ku sayidi endala nti balinamu embeera erippira ekola ki etokota. Abasajja abo balaba bamanyi be bategeera anti kye ŋŋamba Namboozi Seggona Mpuuga Muwanga Kivumbi Kasiba nti Kakande Lubega Mukaaku tiimu yali nnene taata bajja bali kati nga balinamu bali bazze kubba kibiina n'abagwamu baalippira etokota era bali bazze kubba kibiina ono omwana n'abagwamu si bwe kyali n'agoba ababbi n'abagamba ababbi yasookera ku Mukaaku nabano n'atabawa kaadi kati ono omubbi omukulu n'amusembeza amutegeerera eddala kyova olaba ye yamuteekako ekyebitaano n'amugamba kakati mukyasigaddemu omubbi ogwo ani Namboozi tomwogera na Mukama bajja bonna ye yakyasigaddemu n'omulala akyabeesibako Kivumbi akuba Kivumbi bamutwala ebutambala Kivumbi ali bw'ati ate Kivumbi abamutwala baseeka teri muzikiti gwakyasaalira mwazimba ejiji njagala kugambira wano Kivumbi omulaba nagenda ne bajjo ye Butambala nange naliko waliko abantu be Butambala byadda nno sina kati mu 2022 wayisewo emyaka ng'esatu abantu be Butambala bagamba kinga tubabuuza ebizo ebibaluma nga tubabuuza temulina mubaka omusajja eno tetumulabangako billa naliko njagadde ngubu naliko bale sikujugana nali ne bajjo yali atutte buyambi nga ino omukyala gwatwadde obuyambi nga twabemuweredde ku TV ne tumugamba tugenda nakujja tuzikuwe tukulamba omukyala yali agenda kutunda matooke tumulonda abamitwala 8 ne tubabuza naye eno nga tebali wala na kkubo naye ng'embeera mbi ne tubagane omubaka mmwe ndya tebamanyira waafa ne tubuuza n'omukadde omukulu omukazi n'agamba tebamanyira waafa abantu abawa Kivumbi no ne Bobote yagendayo omusajja yakiikirira kudda abantu alina Kivumbi era nze kiri kye nnyamba abantu kye twagamba tubaboole mukulu kye yatugamba bw'ati era nyina omukyala omuntu yaŋŋambye kankunoonyeze comment moze manyi nze nagamba ku mazima kwesikola ki kwotava aba abantu banyiiga naye ne time gye njogereramu ntuufu abantu beetaaga okukola ki obbabuulira amazima tubagambe nti kino kye twogerako kiyamba gwe osobole okugira kansi noonye comment emu jjukira nabagambye nti Namboozi omukulu yagambye kaadi agimuwera mukono abantu balina ogimuwa n'ababaka abalala abagala banuupu kati ffe tugaba ki kati kyova olaba ekintu ekirimu nnyo ffe abagaba kaadi owulira njagala kuwa muntu mulala alina bye yayogedde wano alina ensonga ze alina kyeyayogedde ono yagambye I'm from Mukono but Namboozi naye twamukuwa yeewumuzzeeko even others bajje bawoza Museveni masigo bo tebakola ki tebagenda oyo omu njagala kuwa oli ensonga ndala gye baddampa ayo w'emukono ono constituency endala naye yabadde ayagala gira w'emukono yakikonyemu Namboozi agende nti nga bw'agamba Museveni agenda naye Namboozi yazze ne coordinator agenvuuza zimuluma ebigere binene bwe biti addugala mu jama oba coordinator yagadde kuswaza mukazi dogo yazze kuloga bamuwe kaadi Namboozi already kaadi agiina nedda ssebo Namboozi nawe kaadi omusajja ali mu kutuula agamba abaluddeyo tetubawa bonna Kyagulanyi ng'atabusi abantu bali mu kugamba abaluddeyo atulage byakoze bw'oba omaze mu parliament kekali akalipo ke yagamba tukutwala mu constituency obabuulire by'obakoledde yakazimba agamba abantu abaludde mu parliament emyaka 15 mwe mumala okulaga nti nno nti olina kyokoze
kati tugenda kutwala mu kitundu osongere ku bantu ebintu bye bakoledde bye basakidde bye batuusizzaako bino nno yabyogedde wano ku bintu bya yazzemu n'abyogera ewa Nalukoola lwe babadde bagire ku ddwaliro n'abagamba twabagamba nti agenda bikola twabagamba kino kiki kyekiri kyogambye ekyokusaka wadde eddwaliro liro omukulu se yali ezimbira naye yasase otegedde kati abantu bonna abali mu kawempe omwo olaga bulazi nti ndi weekawempe nga bakujjanjaba Nalukoola kyokka nno yakajja kaakati omukulu n'agamba nti byonna bigenda mu maaso Nambooze baagala kututwala atulage we yakola era oli yatugambye ne Sseggona tatawaana baba agamba akoledde abantu ajje butereevu wali we yakolera naye mugo wange amuli mubi buli omu ataddewo ebipande ali eyo kyeyeekola oyo Magoola Magoola waliwo n'omulala zze waliwo omulala zze eyewagundi ye Rotarian Engineer Rotarian ate ba Rotarian mukola community naye walaba ekiri mu Kampala ekifo ky'omubaka w'e Kampala omukyala waliwo akawala akalungi ate akazze era Ssaabakunzi asobeddwa nnyo akawala akalungi kanuupu nako kalungi okufa bagayita va ku Zahara waliwo akalala byebigambo temwogera bigambo byenkugamba ono Ssaabakunzi aba tajja kufuna kuba ate bakasiba walala bakasiba ku mukulu naye ebigambo yate bimwogera bibisi kannakandi kati oba oyagala okakasa nkalabyekawo mu bitala by'Ewandege yabakatimbi Zahara ebyo bigambo byabwe kwezi agamba mbu omukulu akalina mwabo jabyogere wano byogere wano anti waki obyogerereyo ate nedda obukakafu abujja wa anti kwezi akugambye nti yaliyo nga babazaala tewategeera nze yagamba anti noli gwe jangu wano okakasa waliyo mu ddwaliro ng'azaala muleke nammwe kugira musajja yaliyo mu ddwaliro ng'azaala oyo palapaso jangu obyogerere wano muwayiriza omusajja mwagalako nno nabufumbo bwa musajja nedda tumubuuze bubuuza ajja ayogerere wano kwezi obutuufu ani abulina obukakafu wabujjawa ani yagakuwa amawulire baleete wano mbuyagamba mbwasibamu abaana abaleete babatwalekotini olaba bulipo bwebakola anti ogambye omusajja yenna kasokkiriza ogenda mu ogambye bwoti yali aleeta obukakafu naggamba obukakafu bw'omwana bibaddyene ekiri kirala teri muze labayo kwezi agamba kwezi sibirimu ku nsonga z'omusajja sibamanyi naye nkugamba basibako ebiwalawala muve ku president ngenda kutabuka namu jangu tukole nedda jangu tukole leta akatebe jangu wano taata owulira wawayiriza ayogera ebigambo agambye nti ne Salim Selemana we yasibula owulira byayogera olwokuba tali mu kamera yayogera bigambo bye mutusonye ebigambo ebyekyentegedde kwezi musazi wa bigambo kwezi naawe naye kati otandise kusala owulidde byayogedde mbusimanya kyeŋŋamba kwezi ebigambo abijjawo kwezi ye kyagamba lwakuba kyenjagadde mu byayogedde yagamba omusajja yenna kati gwe bajja kusibako mbu gwazaala kapere otandika ogenda ku ddeni olwoba weebaka naye anti bw'alemerako mwami kwezi kyangu tukole Nsereko Muhammad omulaba waliwo erivubuka lyegyo ne ligamba ndi muganda wo naye ali bufaanana anti Nsereko teyakaya n'agamba ombote DNA side wali olira DNA eogitegedde mozo jangu nawe jangu sebo andi jangu mwami kwezi jangu wali gwe jangu ye omukulu agamba nakandi ne Kyagulanyi otuwayo disho bali aba babiri
Nekye njagala okumanya. Omanyi wagambye. Ageka amalo okwetegereza. Kyembuuza. Obiwulira babyo. Kandi ono bamusibye nnyo ku Kyagulanyi. Buzibu ki. Kamanyiiro na Jogo. Nenda kugambye abaana ba Nuupu balina olugamba okukitebe Moze. Kamanyiiro na Jogo. Moze abaana ba Nuupu balina olugambo. It's okay kasa musajja. Olabira bye twogera ku gundi ku Nyanzi. Biva mu kitebe ndi omusajja oyo ku bakazi afuuse ekizibu. Nyanzi. Ku ssente afuuse ekizibu. Ku bukumpanya. Era ye olugira ateeka butesi ssente ndi era yabadde yeetegese. Kana akalulu ng'alina puloti gy'alamuza. Yakawumbi Nyanzi. Era yabakubira oba yagala gulaawo Nakamongi. Yagala gulaawo Nakamongi. Anti wano wali ekizimbe ky'Opportunity Bank wonna wali akasomero. Uwe. Ani yagambye Moze? Uwe. Anti ani yagamba? Wali waabwe babagabanya ndowooza. Babagabanya. Wonna wali Opportunity Bank kizimbe ki? Sikuwaayiriza nze naye mukwano gwange asulayo. Kati n'oli kyakugambye alina abantu mu Nuupu abamugamba. Mwami Kwezi tujja mutuuza mu bigambo. Ku kitebe. Mulaba wakoze. Ku kitebe wali. Mbwanuna ku kitebe. Mwami Kwezi Mwami Kwezi ne Nuupu bali bati. Bali bati. Bali wamu. Yagamba information ingifuna ntya nga tetulita. Nedda anyumirwa nnyo eggulire erigira bweriti. Oba lituufu oba likyamu tugendera awo. Naye tuweeyo kwa show. Muli mutya? Ye ku Nuupu bali bati. Marusi naki? Naye ku kyendabye sigera kuddamu kutuula mu show zo nga Kwezi wali. Numbyani. Oli mu Nuupu ne Mwami Kwezi wakola adilibuze eri. Ngamba Numbyani. Bino ebintu nganze obwenkyukakyuka. Kati ogamba bya Opportunity Bank obadde olimba. Ali myombi manyi sirimba nani. Lwaki omulala bw'amanya olaba abaali. Si Wanyanzi. Tomuwaayiriza. Si muwaayiriza aveeyo byegaani. Ekyaki? Aveeyo abyegaani. Awali Opportunity Bank wani. Nekamogi. Leka naawe kiki? Nga bagagga nnyo. Obadde bagala be baavu? Mwamugagga. Bagagga. Ayalimu enaale naye ab'enaale mudo bagala kadi yabwe kati n'abantu ekirala ekyamugisizzaako okumugyako obwa Ssaabakunzi kulemera kadi ye enaale bamugamba leeta tugiyize sita kadi yonna gyali bamugamba sita kadi n'agamba nti yonna gyali ye Nyanzi agamba kadi kyafaayo kye agenda kikozesa mu maaso eyo obagambe nze kubalaga nti nali wankyukakyuka nava mu NRM bamugamba yuza sita kadi ye NRM ekirala ekibamuvunaanisa ekyamugisizzaako bwa Ssaabakunzi paracya bagamba Nyanzi yakikola akigenderedde kukwasa abaana kuyita balowooza nti basobola okuyingira obuyeekera mu Nuupu kati mbega mu Nuupu Nyanzi kati n'aleeta abaana bagamba musobola okulwana nti ye akikola atya mbw akikolera Kyagulanyi nga surprise amutegekedde parade Kyagulanyi ajja amugambe olaba ejje lyenkukungidde babafata babuuza Nyanzi okukuta tubulire buli mwana amannya ge ne gyasula okitegedde ekitegeeza Bobani yakowadda Nyanzi amutadde mu mivuyo mingi paka ku nsonga za Giroud president w'e Makerere zonna zizze naye nga Bobi asirikira eno bali n'asirika n'akwata ne batuuka Nyanzi ekirala kibamuvunaana Nuupu kusimbawo muntu Makerere kuwa Giroud president ne bagamba omwana tetugenda kuwa kadi ya Nuupu Nyanzi n'amugamba weesimbewo ffe tujja kuwagira n'akolanga Kyagulanyi we yakola okitegedde ekyaddondo omwana ne yeesimbawo n'alya bwe yamala okulya Nyanzi n'akwata mutabani we n'amutwala ku kitebe kya Nuupu n'amugamba yimirira n'obagambe ozitowa okusinga ki Nuupu ebyo byonna abantu ne batandika okugatta Nyanzi royalty ye eri ekibiina nga teriyo ali nnyo ku Nyanzi abaddewo atya ne famire ye ali ye agaggawadde atya abantu bagenda okizuulanga ebyaddala struggle Nyanzi akamankame kyo giteekamu amazima gali nti Nyanzi tagasse ku struggle era ne bamubuuza abaweyo report ng'akunga akungira bali yagaanibwa kuba olaba ng'abantu bawayiswa mu fumbiro struggle weebali at least bakoleramu ensobi naye nga bakufasa nolaba nga wayiswa mu fumbiro afiirawo ku kibiina kye Nuupu afa naye akyagala ne bagamba mutulageyo ewantu wonna
kewabe ku radio kekibe kimeeza kerube lukuŋŋaana nga Ssaabakunzi avuddeyo yeekungidde abantu be asabye budget nti ngenda kukola gino emirimu kuba Ssaabakunzi ssebo kankuye ekyokulabirako NRM ogiraba erina omukyalo oyo Hajati Hadija Namyalo onya Namyalo entalaga zaatalagwa for NRM akoze bulungi omulimu president gwe yamuwa bw'onoonya bakubuuza ani Ssaabakunzi wa NRM tudde oyinza okugamba Namyalo emirimu ogiraba gyako ng'ate bakubuuza Twadongo omulabyeko wa tewali Twadongo nti oli wa NRM nti ye otuula ku kitebe tulage eyo by'okoledde NRM bakwati Hadija Namyalo bamuteeke wali bamukuteere wali kubenga toyagala NRM Namyalo mumanyi kubenga toyagala NRM Namyalo jja mutukira mu office ye kuba agitadde nti eri attractive and it is open to all Ugandans atuba n'omuyimbi nga wa NRM wa NUP ayitayo ko namuga kalengulaako emmeeza bivulu byonna abeeramu n'avaawo awo nze wenamanyi nti Namyalo mukambwe ono omuyimbi w'ekawempo yanone Mudra yagenda ku kitebe kya NUP ng'amanyi waliyo amasannyalaze n'ategeka ekivvulu kye bulungi nnyo n'atuuka ku lunaku lw'ekivvulu amasannyalaze yagaleka ku kitebe ekivvulu ne kituula mu Mudra ekivvulu ne kituula mu Mudra Namyalo n'ajja for rescue nga sound ebanja n'asasula venue ebanja n'asasula n'agulayo tebo ze nga nnya n'amubuuza n'omubuuza amabanja oyina gammeka n'asasulako kati teyadda mugundi nti wagenze ku NUP bakuyambe yagamba wano ate wenneetaagira abawagizi bano bagenda gamba NRM nti teyina busosoze tewalana kati Namyalo n'akulaga nti ye akungira ekibiina kye ekya NRM results azirindidde mukaki mukabox Namyalo nenkugamba buuza Nyanzi akoze eki atulagiyo ku bintu Namyalo byakoze kuba NUP erina budget buli olaba singa yali mukozi omukulu abadde afuna miliyoni 6 sikyo ezaki ez'omusaala nga musaala miliyoni 6 zize kati bamubuuza tulage omulimo gw'okola sente zaffe zitukwozedda tulage ekibiina akinyunyunta bunyunyusa asuula kisuule nti Nyanzi bw'omubuuza nti mu nsobi ne mu butuufu laga munna NUP by'okoledde NUP nga tewali bwe batuuka nomination ng'ajja ate si wa byakulonda naye ku byokulonda bwe bituuka ng'agamba palacha ndiwo ku lwa principle nze ku lwa principle nze ndiwo olaba nze Nyanzi Fred nze mukuza ate tomukirabira baaba nze baba wani Wakyagulanyi ebitebikola mu kibiina olowooza baki bonna bane tebayita n'ayita nze ate ndi menta we namusooka mu byaki mu byobufuzi omukulu obadde ogamba ki bw'otampa miliyoni 10 n'omukulu tajja kukulaba nga zize boy tabimanyi kati Bobi Wine amutaddeko eriisa ebbanga paka lwe yagambye nti kati tiwali kyakkola ekimala n'ebyekawempe ye yeeteekayo agenda apaala bupaazi n'ebyekawempe yasooka neyeteeka mu Kampala Central newamwokya ne bamukubirayo ne bamutwala mu debate emu n'ensereko mu 2-2 lyali limusi ne bamugamba ogambye oyagala Central tumukuweemu teesa amuko wano tukuwulire first and foremost teesa amuko wano teesa amuko first and foremost awo ne bamuwangula n'avaayo akalulu kakawempe North ewa Nalukole wa Segirinya yasooka okuleeta empapula mu kusooka ne bamugamba sebo tokigeza tojje Kawempe North Management senga gundi yali mu kalulu ako bandi kubye gundi n'agiwulira Nyanzi baali bajja mu kuba senga nambi yalayira dda n'avaayo kati Kawempe North bamugamba kati ye buli wagira ajja kati Nyanzi ali awo tujja musa kuba president Nyanzi ali awo era essaawa yonna bamulinde ku bwa kansala egundi Kamwokya ajja era bakansala abali mu kifo kya Nyanzi awo ajja omukulu ajja chairman n'ekya chairman
nakwadda akoma era we bateekerayo Nyanzi yawulira ayagala kwesimbawo buki bwesi webuuza bwe yali mwenyi ali muleki yesimba ku bwemu yali chairman lwaki eti yesimba ku bwemu pye ebbanga lyonna lyabeera kuba chairman nana mbwe chairman ndo anti kyegamba kati kujoga bantu mwenyi alimu yali abatasobola bwe yajja mu Nuupu n'agamba eno buli omwajja naleete jogo eno buli amwalya ko nti muteekewo obuteesi nange ngenda kukola ki kukwatamu so bwe yali mwenyi alimu ng'alaba tasobola tasaanidde bwe yajja mu Nuupu ali mu kuwewula alinza okuba ali mu luku ali mukolera muli fujja alabika musajja oyo akyali weni alimu yazija kubega ng'ayonona bono nkibiina nti eno tuli eno teweetaaga kutegeera njagala okwata Nyanzi omugamba adibetingeyoku ekintu omuteeka omugambe nnyonnyolayo ku kintu nga tebakyogera dda nga kivudde mu kamwako ogambe nti atuwe ku nteekateeka nga ye abadde Ssaabakunzi era atuwe road map agikwasa ono nti kakati nateekateeka bwe nti nga tabijja mu kitabo kati Nyanzi Kyagulanyi kiyakoze kituku naye nawulire ne ku kitebe bamugambya bamwadde emyezi gino asiibule tadda ku kitebe kyava bamuteese yebweru simaye ensonga z'ebweru baagala muwaŋŋangusa anti babola mutegeeza kuba erita ate n'abategeeza nabo bamugobye nabo bagambye Nyanzi yeetaaga kuwaŋŋangusa atwalibwe abeere wa Nuupu e Burundi akunga oba e Rwanda Rwanda tasobola bamuteeke Burundi Rwanda kumpi oba Kongo mu luta ayagala mutirayo akonvisinga abakongo babagire Nuupu agitusiibule kati Nyanzi ono asaana kuboola mumuboole siba bulungi mwalaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba